wabarakatuh mukwano gwaffe andaba saawa eno kwebaza okubeera nti nno oli muwuliriza mulungi nnyo owa Pearl FM era nkwebaza okubeera nti oli mulabi mulungi nnyo owa YouTube channel zaffe zonna ba social media channels zaffe zonna. Olunaku olwaleero ndi wano okubategeeza nti conference hall eya Old Kampala nteeketeeke yawadde ddala ebintu nga bw'obiraba tumaze okubeera nga twetegeka tulinze gwe mukwano gwaffe ojje mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwa Sunday ennaku za mwezi 12 omwezi ogwa October. Awo bakadde baffe bagenda okubeera nga batusomesa bagenda okusinziira okubeera nga basomesa ndowooza mulaba abaami bajja kutuula eri abakyala bagenda kutuula oluuyi luno. Nkola ya busiraamu obutagattikagattika n'obutasobyasobya bintu tusazeewo ne tugamba nti abakyala tujja batuuza oluuyi luli n'abaami bagenda kubeera nga batuula oluuyi luno. Buli kimu kiwedde nninda bulinze emitwalo 2 gyokka gy'oba osasula emitwalo 2 gyokka gy'oba osasula ku Ekedduka Bunnambiro. Genda kati weefunire tiketi oba ku maka gaffe aga Pearl FM wali ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School ennaku z'omwezi kugambye 12 ku Sunday eno. Sunday ki? Sunday eno mwenna mujje mu bungi tutubalindiridde enteekateeka zaawedde dda inshallah tusinkane nate ku lunaku olwa Sunday. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.